Hello everyone, good morning. How are you? Nze Nnaalongo Nnalubaale nga nsinzidde wano ekiwa Mirembe mu bizinga by'Essese. Bannange eyo nno gye mbeera, eriyo abankubira nga bambuuza maama katukusanga wa Essese. Ndi Ssese bannange, ndi Ssese. Eriyo abambuuza maama bwe tuba tukwagadde tosobola kujja mu budde buno. Butuufu simanyi naye osanga gye bujjako awo naye mu budde buno kiba kizibu. Nga bwe mmanyi bwe tuzze tubiraba byonna era bw'oba osoma n'otuukira ddala ku ntikko, osoma n'ofunamu zi holidays. Ali mu nursery aba asoma, ali mu primary aba asoma, n'ali ku doctorate era aba asoma. Kwegamba kusoma kusigala kusoma. Kyovula nti mu budde buno nange okutambula kuntawanyaamu kubanga nange nkyali mu kusoma. Njagala nsome ebintu bino mbakolera ekiriyo bannange, saagala ate mbeere nga bannaffe abo abadduko emisomo naye nga wentuuse era weewo we mbabuulidde. Muliba muli awo nga mugamba naye maama Dokita maama. Kale mugyebale gyonna gye mutuusaako engalo. Twebaza Omutonzi okuba nga akkiriza bajjajjaffe okutubeererawo mu buli mbeera zonna, era tusiimira ddala obusaasizi bwe n'ekisa ekyo ky'atuteekako ffe abantu be era abooluganda. Olwaleero nga tuli ku mulamwa gwaffe ogw'okutereeza, tugenda kulaba ennyumba. Kikulu nnyo okumanya ebintu bino tusobole okwetereeza n'okkendeeza ku bungi bw'amaanyi bwe tuteekamu olw'okuba nga tukola ekintu kye tutategeera. Ennyumba ebeera ya lubaale. Twalaba lubaale nga gwe mutendera ogw'amaanyi agalabirira omuntu. Ye lubaale ago amaanyi ag'olubeerera agalabirira omuntu. Lubaale ozaalibwa naye era tewaliiwo mbeera egamba nti ate lubaale nalonze mulonde ate simanyi twasisinkanye ne twambalagana. Nedda, lubaale ozaalibwa naye. Ensobi nnyingi ezikolebwa mu mpewo, nnyingi nnyo nnyo nnyo, nga n'esinga obukulu ku yo kwe ku oba nkiyite ntya, kwegamba okwefuula abamanyi mu nsonga zino. Kyovula nabagamba nti mu mutendera guno ogw'okutereeza ffe tugenda kukola ng'abantu. Kati bo bajjajjaffe bwe banaalaba nga mu butuufu tufuddeyo tutaddemu amaanyi bajja kusembera gye tuli. Kwegamba ssaawa yakubakwana buki buto, nga ne kye tugenda okusooka okukola kusooka kufuna nnyumba ey'abajjajja. Ensonga eno nkulu nnyo era ekalubiriza abantu bangi nnyo, ng'oli agamba ye kati nze nzimba ntya ennyumba ya lubaale. Togenda gizimba wekka, ye ennyumba ya lubaale yalifaananya etya? Kati kino nze nkibabuulira nti newankubadde lubaale ayina ennyumba gye yandyagadde tumuzimbire, naye ate tusobola okumusaba ffe ne tubaako ekika ky'ennyumba kye tumuzimbira. Era mu ngeri eyo tugenda kukola bwe tuti. Tugenda kukuŋŋaana kubanga akatambi akasembayo twagamba nti tukuŋŋaane, tutuule, tumenyewo obutakkaanya obuli wakati waffe, tulabe butya bwe tugenda okutereeza ensonga zonna. Kati mu mbeera eno nkakasa nti tulina we tutuuse mu nsonga eyo. Ennyumba ya lubaale bw'eba yali ebaddewo ewaka tujjukira bwe yali efaanana era tusobola okugizzaawo. Kiki ekikulu mu nnyumba ya lubaale?
Lubaale tusobola okumuzimbira ennyumba nga yategula. Si tteeka nti erina kuba neetooloovu, si tteeka nti erina kuba ya nsonda. Ekikulu nnyumba. Ekikulu nnyumba, nti nnyumba tugigambye nti ya lubaale, tugimwanjulidde. Bw'oba oyina amaka nga manene bulungi ssebo, nga kuliko boys quarter, ffe ku boys quarter okwo osobola okutuwaako ekisenge n'ogamba naye ekisenge kino mukiraba, mbadde nsaba bwe tuba tutandikira ensonga z'abajjajjaffe mu kisenge kino. Bwe kiba nti ebisenge bingi kuliko n'abantu abalala ababeerako ng'ate si bantu bo oba katugeze bapangisa ng'abo. Kasita kiba nga kituuka waggulu nga kyawula, ffe tumanye nti eyo ennyumba y'abajjajjaffe. Bwe tuba tulina obusobozi tuzimbeyo ekisenge kimu nga kyetongodde, tukitongeze tugambe nti eno ennyumba y'abajjajjaffe. Esobola okubeera eya bbulooka, esobola okubeera eya seminti, esobola okubeera ey'amategula, esobola okubeera ey'amabaati, esobola okubeera ey'essubi. Ekikulu tugambye nti ye ya lubaale. Biki ebikulu mu nnyumba ya lubaale? Ekisooka, ennyumba ya lubaale bwe tumala okugizimba oba ne tutoola ku gye tuyinawo ne tugitongoza, tuginaazaako nga naffe bwe tunaaba, ne tuyenga omwetango gwaffe bulungi n'ebirala, ne tuginaazaako ne tugisiimuula oba tugipeyintinze kalangi akalungi akatusanyusa, kateekeddwa okuba nga naye kamusanyusa. Bwe tumala ne tuyisaamu olweza ng'olwo ne tusiimuula, nnyumba n'enyirira. Twaliriddemu ki? Tugenda kwaliriramu oba mikeeka oba kapeti, ffe kyonna ekitufuula comfortable, oba kapeti ya kyoya ffe ekitufuula comfortable naye ajja kukyagala. Ensonga enkulu temuyingira ngatto, ate bw'oba oli munda totuula ku ntebe, tutuula wansi. Ki ekirala eky'enjawulo ekibeera mu nju ya lubaale? Mu nju ya lubaale mubaamu ejjangiro, kino kibanga kisenge gy'atereka ebintu bye. Ni wano nga tutandika tusobola obutassaako ejjangiro. Bwe tuba tulina obusobozi tusobola okugiteekako. Kiba kisenge gy'atereka ebintu bye, abalongo be ng'abo, ebibbo bye n'ebirala ebitamala gatuusibwako maaso, amayembe ge, byonna. Kubaako ekituuti kw'atuula ng'ali above us, kweganga twagala kumuwa that superiority. Amanye nti ali waggulu waffe era ffenna tutunuulidde ye okuba ng'atutaasa mu bizibu bye tulina. Kiki ekirala ekyalibadde mu nnyumba ya lubaale? Empagi. Empagi kikulu nnyo, naye n'empagi ye yagitugamba era n'atubuulira n'emitendera. Ffe tugenda kuzimba ennyumba ng'eya bulijjo oba neetooloovu yonna gye tunaatuzimbye, oba eya ssubi gy'asinga okwagala. Naye ebisigadde yajja kujja atubuulira tugambe, kale kaakati abazzukulu mwebale kuba bajjumbize, nkyagadde nnyo kye mukoze, naye mujja kunteerawo empagi wakati awo. Empagi eyo ejja kuba oba ya muti gwa lukoma oba musambya, ye kyabasazeewo. Ekyo kijja ateleta date, kubanga gye tukoma okumulaga obujjumbize amala n'ajja n'atandika okulamula. Nze mbabuulira. Kaakati empagi eyo yagitugamba. Kati ensonga esingayo okubeera enkulu ge mateeka. Ensonga esingayo okuba enkulu mu lubaale, mu nnyumba ya lubaale ge mateeka. Nnyumba ya lubaale esulwamu kituufu, naye tokkirizibwa kwegadangira mu nnyumba eyo. Tokkirizibwa kukabawaza bantu mu nnyumba eyo. Ennyumba eyo eba ntukuvu. Eriyo olubaale aziza, nga bw'obeera mu nsonga ng'oli mukyala toyingirayo, omala kutereera. Ge gamu ku mateeka amangungu ge tusobola okutandikirako. Ebyennyanja tebiyingira mu nnyumba eyo. Kale ekituufu kyalibadde nti tetuliiraliirayo okuggyako nga kijjulo kigabuddwa nga kya nsonga. Naye bino ebisigadde ebyawaka, kuba kati eyinza okuba eri waka wa baaba waffe, wa ssenga waffe,
nga bwe tutuuka essaawa y'okulya tugenda mu ffumbiro ne tulya oba ku dining. Eno ne tujja nga tuzze kukolayo nsonga. Eba nnyonjo. Ennyumba eyo eba nnyonjo. Tulina ekizibu ky'abano abafuuyi b'emmindi. Bannange omuntu yajjirwa emmindi. Abafuuyi b'emmindi mulina omuze ogw'obukebe. Muwandawanda amalusu buli wamu ne muwanda obukebe bwammwe obwo ate bw'omala kuwandawanda kajjudde emmindi ekkubye ogudde eri bw'osituka tojjukira na kujjukira nti obadde n'amalusu g'owanzewanze oyagala kubuuka ogatulekera awo oluusi akakebe okakubye kayiise. Bannange tuyige empisa. Sinabagamba okubeera ng'olina empewo tekitegeeza butaba na mpisa, tekitegeeza butaba muyonjo. Obwo obukebe bw'amalusu ekisookera ddala mubuteekemu ku vvu. Omanye nti amalusu g'owandamu gakkirira mu vvu tegagenda kumala gayiika. Ekyokubiri kafeeko kayonje totuddugaliza nnyumba. Ndowooza mulaba obukambwe obwo. Nnyumba yaffe egenda kuba nnyonjo kubanga Lubaale waffe muyonjo. Twagala tukolere biyonjo byereere. Mukitegedde? Kati biki ebibeera mu nnyumba omwo? Ebintu byaffe. Nze ndiko empewo baŋŋambye ekibbo nsobola okukireeta mu nnyumba eyo ne kibeeramu bulungi nnyo ekibbo kyange. Ne mbaako we nkiteeka kubanga kiba kya bajjajjange. Amafumu gabeeramu mu nnyumba eyo. Baŋŋambye ensumbi ebeeramu mu nnyumba eyo. Kwegamba ne tusalawo ne tumanya nti kati ennyumba ya Lubaale tugizimbye. Tusooka ne tutuula. Ne tugamba tukoze tutya? Lubaale abanja bannange mwe temukiraba nti ye. Naye twawulirako nti jjajja ono gundi ow'ebukomansimbi yalina essabo. Mulowooza Lubaale oyo si yatubanja? Nti Lubaale yatubanja. Kati bw'aba atubanja tukoze tutya? Bw'aba atubanja tugenda kukola bwe tuti. Twalizimbye ennyumba eyo ne tusooka tugizzaawo nti ye kaakati tunaagizaawo tutya nga tetulina musawo? Nti tetugenda kusooka kukozesa musawo. Ffe tugenda kusooka kwekolera byaffe. Tusooke tuzzeewo ennyumba. Lubaale tagenda kutuvunaana kuzzaawo nnyumba ye nga tetulina mukolo gwonna gwe tugikoleddemu. Kubanga bwe tunaasalawo nti tugizimbe buzimbi tujja kutuula tugambe nti twetaaga ki? Twetaaga bbulooka, twetaaga seminti, twetaaga kino, twetaaga kiri. Nti ye ennyumba eyo anaagizimba abeera ku wa bwerende era tumunnyonnyola nti ennaku z'ogenda okumala ng'ozimba ennyumba eyo teri kwegadanga. Nti ye ojja kuba osulira ddala wano. Nti ye sinakindi naffe bannannyini tusobola okusulawo ng'ennyumba eyo ezimbibwa okukakasa nti nnyonjo ekimala. Si byakubeerayo mu kibuga bakunyumize nti gy'otaali ate sekandi bwe yamala okuzimba ate yasuya ddala mu nnyumba omwo ne muganzi we n'amuganziko omwo. Okiraba kakalanga ennyumba bagisobeza tennabaako naweekola ki? Naweetuuka. Lubaale kyokka ky'asobola okutuvunaana kwe kuzimba ennyumba ne tuleeta omusawo n'atukoleramu ebintu ebitali bituufu. Naye ebbanga lino lye tumala nga tuteekateeka nga tugamba nti tukole kintu, tugule bbulooka, tukole ki, tugule seminti, tusonze mmeka, tukoze tutya? Kyangu Lubaale okutubuulira ky'ayagala kasita amanya nti gwe mulamwa gwe tukola ki? Kiba kizibu okugamba nti tajja kwogera era abaako gwawa obubaka n'amugamba nti na kino kyetaagisa. Era bwe gaba nga ge mazima bwe musalawo nti tugenda kikola era mufukamira ng'abooluganda ne mwanukuza eddoboozi ne mugamba nti ayi bajjajjaffe ffe abakuŋŋaanye wano bazzukulu ba gundi olwaleero luno nga bwe mutulaba wano tusazeewo tugenda kwetereeza era nga mu kwetereeza okwo tugenda kuzzaawo ebintu byammwe ffe bye tunaaba tusobodde. Naye tusaba bakama baffe mutugayidinge, mutuluŋŋamye tusobole okutuukiriza buli kimu era bwe kiba kisoboka bakama baffe mutubuulire kye twetaaga okukola. Kati olwo olukiiko luwedde tuli mu kwabuka. Eri agenda okugamba nti nedda bannange ffe tetugenda kuzimba nju ya Lubaale tunaalabika tutya ku kyalo?
tugambye tuzimbe enju ya bulijjo, tuzimbe one room. Of course tuzimbe nnene ku ate kati bwe tuba tuli bangi lwaki tuzimba akatono. Tusobola okuzimba ennyumba futi nga 14 ku 14 eba etumala. Tugisereke n'amabaati gaffe nga ya mwamba. Nnyumba yaffe, nnyumba y'abajjajjaffe. Abo abatwogerako abo bo tumanyi be bakola. Lwaki ffe tubeesibako nti be batulemesa? Ffe tukole byaffe. Abaami mulina abakyala, ng'abakyala abo baliko empewo. Bambi mubayambe. Toyagala mukyala agende waabwe kola nsonga ate naawe eno gy'oli tomuyambye. Naye bw'omuwaako ekisenge ku boys quarter, n'omuwaako ekisenge n'omugamba kale kolera awo ensonga z'abajjajjaabo, n'amanya nti ekisenge ekyo mwami yakimpa kye ky'abajjajjange, gy'ateeka ebibbo bye, gy'ateeka ebyambalo bye, byonna by'abawongeredde bajjajjaabe. Era ne bw'aba atuusizza okukiika, katugeze nti oba mu mboneko oba mu masumi, eyo mu ruumu eyo gy'akiika. Nammwe bennyini abaami, tekigaana ku nnyumba yo n'ofunako ekisenge nga ky'abajjajjaabo. A holy place. W'ogamba nti nze wano bwe mba njagala kwogera ne bajjajjange wenkolera buli kimu. Kuba twesanze nga eriyo empewo ezigamba nti mukaamwana yatusobya. Lwaki? Bufunda oluusi. Naye bw'oba olina ekisenge kyo omwami kye wasalawo nti kino kye ky'abajjajjange, ebintu byo byonna bibeeramu ekyo ekisenge. Mukyala wo tateekeddwa kuyingirayo nga toliiko. Omala kubaayo n'ajja. Kubanga aba mukyala wo. Bw'aba azze nga muyonjo ng'era ayambaddeko bulungi, waddembe okujja naye n'asabako mu bajjajjaabo. Kubanga ate baba babbaabe. Newankubadde abamu baba basezaala naye ate abamu baba babba. Kale tekizira. Ndowooza mukitegedde. Kati ne wabaawo n'embeera ey'okugamba nti ndi mukyala nafumbirwa, kituufu omwami yampa ruumu yange, naye ab'ewaffe Lubaale yabalagiridde bajje gye ndi olw'ensonga 1, 2, 3. Ngenda kukola ntya? Batwale eri mu ruumu yo. Oli ssenga muwala wazze, mutwale eri mu ruumu yo. Mutwale omugireyo ekibbo kyo asabiremu. Tekizira era tekirina ki buzibu bwonna. Eriyo agamba nti kale bwe tugamba nti tugenda kuzimba enju ya Lubaale, tugambye bwe tukuŋŋaana ne tukiteesaako ne tukkaanya era ne tukkaanya na nnyumba kika ki gye tugenda okuzimba. Eno gye mbagamba ey'okuzimba ey'ebbaati ey'ettegula, kale nze kye ndabyeko nti ebiseera ebisinga Lubaale bw'ajja bw'amala okubabuulira empagi gye mugenda okuteekamu, n'ani ayina okugiteekamu. Muyinza okwesanga ng'alina okugiteekamu ate si wa kika kyammwe, naye nga ye Lubaale amumanyi era amubalagirira n'abagamba muleete omuntu bw'ati aliko muwanga ajja awanga ennyumba yange. Owulidde? Kaakati omuntu oyo bw'aba azze alina ebiwango bya Lubaale ye by'aba amubuulidde by'ateekeddwa okukola, n'asimba empagi eyo. Waggulu mu nnyumba eyo ebiseera ebisinga bateekayo essubi, kati nga gwali ebweru oba tosobola kuliraba, ng'abali munda balikola ki? Baliraba okukakasa nti kasubi ye. Kwegamba ye n'agimodifyinga mu ngeri ye gy'aba akola ki? Gy'aba ayagala. Naye nga mwe muteekinze siteepu ekola ki? Siteepu esooka. Kale ennyumba eyo nga mumaze ogizimba eba y'abajjajjammwe. Ekintu ekisookerwako kye musobola okuteekamu kibbo, era mu kibbo ekyo nga muteekamu emmwanyi ezimwanjulira nti jjajjaffe ennyumba yiino ewedde okuzimba. Musobola n'okufunayo kano akootamisambwa. Gye buli obwotamisambwa obwo babuteekako omuliro. Bubeerayo mu butale, tekasukka 3,000. Bubeerayo mu butale nga mukagula muteekako obwanda, nga mutemaatema obusaana nga muteekako, nga mumulaga nti ennyumba yo jjajja tugikuzimbidde. Bajjajjaffe mwenna tubazimbidde ennyumba yiino. Misambwa, Lubaale, mwenna abalongo, amayembe, mwenna musooke mukuŋŋaanire wano. Ate tulabe ensonga bwe tugenda ozikola ki? Okuzikola. Kaakati bwe tumala nga tuyimbawo ez'abalongo ennyimba. Ne bwe ziba nnya mpola mpola ate si kusasamaza kyalo.
nga lubaale tumusaba byonna bye twagala kale nga bwe tumuzimbidde naye akkirize naffe tugende twezimbe era tubeeko we tutuuka mu bulamu bwaffe ebibadde bisibye byonna bisumulule abalongo basumulule kubanga be basiba ate be basumulula jjajjaffe lubo aboolole byonna bye yali yabowa ebirungi ebyaffe abituddize kwegamba nga tusaba nga twegayirira mu nnyumba yaffe eyo tuli baddembe okukiika ne tukiika mu nnyumba yaffe eyo n'omanya nti nze wiikendi ku Lwokutaano genda kukiika tuteekayo emikeeka kye twakyogeddeko tuteekayo emikeeka n'embugo ez'okwebikka bed cover ng'ezo nga zibadde mpya sisuubira nti nazo mbi zisobola okukola kwegamba ffe ky'omanyi nti tekyesittaza bw'eba bulangiti togyebikangako na muntu yenna kale bye tuteeka mu nnyumba byali badde bipya ng'oggyeko bino ebyawe bye tusangiddwa nabyo mbugo biki ebyo naye ebisigadde byali badde bipya tusobola okusaba ne tugamba nga famire tuguzeeyo embugo ezinaabeeranga mu nnyumba eyo nga zo tezifuluma jangu lwebikke tambula kola ki genda luleke awo n'omulala anaalwebikka n'omulala kubanga ffenna lubaale waffe y'omu kale nze yenteesa yange ku nsonga y'ennyumba ya lubaale era nga ndimu essuubi nti mwenna abadde banyigirizibwa olw'ensonga eyo mugenda kufuna bwe mugigonjoola bw'oba muzadde osobola okusalawo n'ogamba nti abaana oba abaazimbira ebisenge 3-4 bagattegatte ofuneko ekisenge ky'ogenda okuwa empewo zo mw'onootandikira omanye nti awo wenfukamira nga nsaba bajjajjange okunkolera kino na kiri kati awo ate we tunaava tulabe biki ebirala ebyetaagisa mu nnyumba eno bye tuteekeddwa okuteekawo ffe ng'abantu nga tutandika nga bwe tulindirira jjajjaffe oyo asiime kuba bwe tumala okuzimba ennyumba yaffe eno kuliko ebigenderako ebijjulo biki naye nga ebyo byonna biyanguwa nnyo nga tumaze okuzimba era ne tusalawo ne tugamba nti oba tunaasisinkananga omulundi gumu buli mwezi oba buli wiikendi tujje nga ndaba kumpi kwegamba kiri gye tukola ki kiri gye tuli era bwe tuba tuzze ku wiikendi eyo omulimu gwaffe omukulu kuyonja kusaba kuwummulako awo kwegayirira ne tubeera mu mbeera eyo ey'obukkakkamu kwerowoozaako ne twetunuulira ne tuteesaamukko awo ne tulaba ne tu-exchangingamukko ne tulaba bannaffe bali mu mbeera ki butya bwe tuyinza okuyambagana kwegamba mu ngeri ng'eyo ng'abantu si kituufu nti bwe tugenda mu lubaale tubeera strictly ku nsonga za lubaale kubanga lubaale yeekolera ensonga ze ekitukuŋŋaanya ebiseera ebisinga ate ziba nsonga zaffe bantu ziba zikwatako ffe bantu kumanya tuli tutya ffenna tuli bulungi eri omunaffe yeetaaga obuyambi kiki ekiriwo ekyetaaga okukola kwegamba ne tubimanya era ne tulaba bwe tunaabikwasaganya yeebeera ensonga enkulu eyo ye bannange eddirisa ekyo mujja kibuuza lubaale wammwe tusobola obutasooka kukissaako bw'ali bazze n'ayogera alitubuulira nti lyetaagisa obumooli tusobola okussaako obumooli tekirina buzibu tusobola okussaako obumooli ate munnaye tunaabeera mu kibokisi nga tekissa obumooli tusobola okussaako eddirisa sibbi oluggi olw'endabirwamu kale ate nga lwaki lubi ngugaye gwe buli kye weeyagaliza ne lubaale kimwagalize teekeko oluggi nga lwandabirwamu essabo yonna nga lyandabirwamu musobola okulikola naye nga mutimbamu embugo okubanga ekitangaala ekyo tekiyingira nnyo munda manyi twekisiza akira tunamma si kirungi muntu kubalaba mu byenda miryango gumu 2-3 ffe tugenda kusooka tuteekeko gumu kale ye bw'ali bazze ajja tugamba nti muteekeko omulyango ogwokubiri era bw'ali baatugambye nsuubira si muzibu gwa kuteekako mpozi waliwo n'omulyango ogw'amagobwe ogw'abalongo gwe batera okuyitamu omulyango ogwo gubeera ku ludda olw'ejjangiro w'osalawo nti kati wano we wanaabeera ekisenge ky'abajjajja omulyango ogwo gwali badde gwenkananga bw'olaba bbulooka emu nga tebagitaddeewo
bwe bwali badde ng'obunene bw'omulyango ogwo. Mutera okuyingiriramu bano lwewalula abalongo baamu. Bayita eyo ne bayingira. Kale ogwo gwali badde omulyango ogwokubiri ogusinga okuba omwangu. Ogwo tuba tugutaddeko kati guno ogwokubiri omulamba ate ye Lubaale yennyini yatubuulira. Kino tukola ntandikwa. Lubaale bw'aba asiimye omusambwa oba bonna ne bajja gye tuli ate batubuulira ti ennyumba eno tugisiimye, mwebale nnyo okutulowoozaako, mwebale kutwagala. Tugenda kubawa obusobozi okusinziira nti kati kino kibuga temusobola kukola kisinga wano, naye tugenda kukola tugende mu kitundu bw'ekiti gye mba mufuna ettaka eyo gye mba munaatuzimbira ennyumba bweti ne bweti gye tujja okwagala. Kale olwo nga nammwe mukola ekintu kye mutegeera nga mutandise okutambuliramu ne bajjajjammwe. Olwo nga nabo bamanyi nti ffe bazzukulu baffe bakuŋŋaana buli lunaku bwe luti. Bamanyi ddi lwe babasisinkana, bamanyi ddi lwe boogera nammwe. Mugenda okukuŋŋaana olunaku olwo nga buli omu alina obubaka. Obubaka obwo bubwe banno mubutunulemu mmwe ng'abantu, mulabe ekyetaagisa okukola, mulabe ekiteetaagisa kukola. Bw'abaawo ekikalubye kyonna temugaana kunkubirako, muweereze ka WhatsApp. Ndowooza mutegedde nti this is an open world, kwegamba tolina kwekuniza ng'olina ekikuluma. Kyogera banno bagambe bannange nina ejjute naye linsuza bubi, tulisalira amagezi. Kale mu ngeri eyo nsuubira bwe tunaaba tukoze ekintu ekyo ne tuzzaawo ennyumba eyo ne tusaawo ennyumba eyo, kubanga eriyo ffe abagamba nti bannange nze bukyanga nzaalibwa siwulirangako ku kintu bwe kityo ewaffe. Nze ndaba kino, nze ye n'ewaffe simanyi nayo, mpulira buwulizi nti tulinayo bataata eyo naye sibimanyi na kubikola ki. Kale mu ngeri eyo ffe tugenda kwekolamu omulimu. Tugenda kwekolamu omulimu ku nnyumba ya taata eno gye yaleka, tugenda kuggyako ekisenge kibeere kya Lubaale. Tutandike okuba nga tukola ensonga zaffe nga famire mu mpolampola, nga tuzikola mu mpolampola. Kale bw'anaabaawo Lubaale kyagambye ate kye tunaatunulamu. Temwerabira okusubscribinga, sharinge, mulayikinge, thumbs up, kigalo ekyo mukikooneko, ensonga etambulire ddala eno kubanga twagala kutereera. Twagala tugenda okumalako omwaka guno. Nga bino ebisinga twabimaliriza dda nga tuli bulungi, nga kati abadde bakolera mmere ya leero olwo tukolerera kukulaakulana naffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.